الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقانا بانجبنا أبامنا بتشارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووشي الله سبحانه وتعالى atukulembeza okubeera nga tumutenda n'amatendo amatonotono amalungi era amajjuvu agataliimu bubi wadde obukendeevu bwonna. tumusabye Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. okutya Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akitulagira era n'omubaka sallallahu alayhi wa sallama n'akitukubiriza. yensonga lwaki entakera tubakubiriza okubeera nga twefubako nze nammwe okubeera nga tubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumusaba kituyambeko. oba oliawo tuyinza okuba nga tuli banafu, wa khuliqa al insanu da'ifa, tuyinza okubeera abanafu abatakisobola okujjako nga Allah akituyambyeko. nasalu llaha alhuda waltuqa walafafa walghina. rabbana ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أسباب التخلص من الدنيا، ونحن نسير في أسباب السعادة الحقيقية. wakati nga tutambula nga tutunuulira ensonga omuntu nga bw'aba azeekutteko zimutuusa mu kwesiima n'okubeera mu bulungi ku nsi kuno mu kabbuli ye ne ku nkomerero, twatuuka ku nsonga eya azuhudu fi dunya, okubeera nga
ensi tugiwewula mu mitima gyaffe ne tutagigejjesa era ne tutagitwala nga nsonga nnyo n'obutajyesigama era ekyo kyekyatusindika ku nsonga eri omuntu bw'aba nga azeekutteko nga zimuyamba oba oliawo mutuusa ku kyo tuze tutunuulira ensonga nnyingi paka ku lwe twatuuka ku nsonga eya kasrul amal ey'okubeera nti omuntu tabeera ku nsi n'abeera nga yeeraba nga waakubeera ku nsi okwo nga kwali wabula anaakola ku nsi eby'omugaso era ebinaamuyamba okufuna okwesiima ku yo era ebinaamuyamba okufuna okwesiima mu kabbuli ye era ebinaamuyamba okufuna okwesiima ku nkomerero ye kwe kubeera nga abeera mukendeevu wa ssuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno kimuyamba okubeera nga yeefubako okukola ku mirimu emituufu oba oliawo era ne kimuyamba okubeera nga yeekomako ku nsobi n'okuzeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kulaba nti essaawa yonna Allah amujjulula Allah bw'abanga akituukiriza n'amujjulula mangu amutwala alimu abo abalongoosezza saate era senga amuwaako ku buwangaazi kimwongera kukola bulungi era n'asisinkana yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala nga y'omu ku bayitirivu b'okubeera nti baakola obulungi faqsuru al-amala faqsuru aw qassiru al-amala mukendeeze baganda bange mu birowoozo byammwe n'emitima gyammwe okubeera n'essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno twasembyayo ebigambo bya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bye yatubuulira nabyo bwe yali ekuufa yagamba nti ya ayuha nnaasu abange mu abantu inna akhwafa ma akhaafu alaykum tuulu al-amal kyembasinga obatiiririrako okubeera n'essuubi eriwanvu ey'okuwangaalira ku nsi kuno n'ekyokubiri wattibaa'i al-hawa n'okugoberera okwagala kw'emitima gyammwe mu ebyo bye mukola n'atuwa obubi bw'ebyo byombiriri yagaa nti fa amma tuulu al-amal fayunsi al-akhirah abantu abeeraba nti bo ku nsi weebali ng'enjogera y'ennaku zino nti bo bakyalina ebyokukola ye nga bagivaako nga balagawa gyegyo emyaka gifa mwana wattu bw'ogenda obbeegendereza embeera eyo n'endowooza eyo yunsi al-akhira ebeerabiza okufaayo okukolera enkomero yaabwe wa na'udhu billahi min dhalik wa amma ittiba'u al-hawa naye ate abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe wama aktharuhum ate nga nabo bayitirivu nnyo nasalullah an yasimana sawa Allah atukuume era atwesambye okubeera nga tulimu abo abagoberera okwagala kw'emitima gyaffe fayudillu ani lhaq olabanga ogoberedde okwagala ku mutima gwo manya nti omaze okubula
kumazima yatulaga radiyallahu anhu ala inna ad-dunya qad wallat mudbira ensera bikange tukubya amabega nasallallahu al-afwa wal-afiya neyayogera bino tetumanyi bbanga lyamaze mu ttaka nebino yabyogera mulamu agati yedduniya etukubya amabega haqiqatan era bwekito bwe kiri wal-akhirah muqbila ate yenkomerera bikange etwolekedde ولكل منهما بنون للدنيا وللآخرة بنون للدنيا إنسانو إلينا بانا بايو إلينا بنينيو نآخر إلينا بنينيو الدنيا إلينا بنينيو نآخرة إلينا بنينيو ekigambo kino kijja kujjukiza ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'ayogeraganya ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ng'atunuulidde omubaka sallallahu alayhi wa sallama ng'embeera gy'alimu alabibwa ng'eyafuna omugabo omutono mu nsi muno so nga Umar ibn al-Khattab alabamu abalabika nga be baafuna omugabo omunene muyo ng'ate alaba tebamugwanidde Umar ibn Khattab yatunuulira amaka g'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'atunula mu mulyango nga waliwo kaliba n'atunula mu sitoowa nga misikiini mulimu kassamuli nga bw'onoobeerawo waawo ne kabbulubbaani nga ke kali awo n'atunulira amaka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam agataliimu ntebe wabula nga agalamiddeko awo ku kirago agenda okusituka wamwaniriza amubuuzeeko banyumye nga n'obuufu bw'ekirago buli ku mubiri gwe salawatullahi wasalaamuhu alaihi. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu olw'okubanga yali musajja wanjawulomukko yalinamukko kantu ate yali exposed ng'era abantu abafunye abamu bwe babeera yali alabako ku mbeera ez'abantu abaliko obulungi nga bakabaka b'e Kaisar ne bakabaka ab'e Roma bakabaka b'e Kisra ne Rumu bwe yageraageranya omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugeraageranya n'omubaka n'abo yalabira ddala nga omubaka wa mugabo gwe teyafuna nga tayogedde wabula yanyolwa mu mutima ng'alaba mukwano gwe ye gwalabanga ow'ebbeeyi gwalabanga wankizo mu maaso ga Allah takiinamu kubuusabuusa bwe yamugeraageranya n'abo balabanga ba wansi wakati mbutakkiriza bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaba ate bo bali much better than him yenyika mu mutima n'anakuwala walqalbu tahzan kama qala sallallahu alaihi wasallam emitima ginakuwala mu mbeera ezimu waluyun tadma mutima bwe gunakuwala ate oluusi okomekereza amaziga amaaso gavuddemu amaziga ne Umar bw'atyo yenyika mu mutima okwenyika okwo ne kweyolekera ku maaso ge omubaka agenda okumulaba nga akulukusa amaziga akaabo kyava mbuuza nti ate gwate obadde kyava mbuuza nti alasta khairu khalqillah ya rasulallah byemmanyi bituufu oba si bituufu ati byekiruwa naye ati si ggwe kitonde kya Allah ekisinga okubeera ekirungi mu maaso ga Allah jjukira omubaka yali yabagamba dda era nga baakikwata
n'atugamba nti ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Nze nkira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde lya Adamu lyonna. Kino kibagamba mukitegeere, naye si lwakwekuza nakubalaga nti ndiwaki kyalo ne bwekito bwe kiri. Kati ebigambo ebyo Umar ibn Khattab yali abimanyi mu mutwe. Kyava mubuuza nti alasta khairu khalqillah ya Rasulullah, si gwe kitonde kya Allah kirwa okubeera ekyenkizo muffe? Navuga nti bale, navuga ddayo wangala bwoti nnyo amakago bwe gati bwegafaanagana. Wa haulai Kisra wa Rum, naye bw'otunuulira abantu b'e Kisra bakabaka baabwe n'ab'e Roma, n'embeera yaabwe ate eri yanjawulo nnyo ku ggwe ate. Omubaka n'amwewuunya nga kyekyo ekikutawaanyiza. Yamugamba nti ama tarda Umar ibn Khattab, tosiima, tekikusanyusa, tekikuterenkeza ti Allah bwe yali yagabanya an takuna lahum dunya, yagabanya ngabo omugabo gwabwe yabawa duniya, wa takunu lana al-akhirah, ate ffe n'agabanya ng'omugabo gwaffe omujjuvu gwa ku nkomerero. Engabanya eyo Umar tekuterenkeza. Umar obwongu kwe kudda ennaku nemukendeerako n'ategeera nti ono tali bwati bwakuba mubi, tali bwati bwakuba Allah subhanahu wa ta'ala tasobola muwa byawano. naye Ali ibn Abi Talib kyava agamba nti wa likulli wahidin minhuma banun, edduniya n'enkomerero buli kimu kiina bannannyini kyo, buli kimu kiina bannannyini kyo. Njagadde okuddamu statement eno eya Ali ibn Abi Talib kukujjukiza kutandikira awo, walikulli wahidin minhuma banun. Mumanye nti ensi n'enkomerero buli kimu kirina omugabo ku bantu. Ensi erina omugabo mu bantu bannannyiniyo, n'enkomerero erina omugabo mu mmwe bannannyiniyo. Aliyu yakomekereza atulondeddewo n'atugamba nti fakunu min abna'i al-akhirah, fakunu min abna'i al-akhirah, mubeere weerondenga salawo obeere mu baana ba nkomerero, salawo obeere mu baana ba nkomerero. Kunu min abna'i al-akhirah, mwesalirewo, weeronderewo gwe obeere mu baana ba nkomerero. Londawo obeere mu baana ba nkomerero. Edduniya erina abaana baayo, n'enkomerero erina abaana baayo mu bantu, naye olondangawo kubeera mu baana ba nkomerero. Abagisoosowaza, abagikulembeza, abagikkiriza nti ey'ebbeeyi gye bali, abasinga okubeera nga gye basinga okukolerera, abasinga okubeera nga gye basinga okululuukanira. Kunu min abna'i al-akhirah, kunu min abna'i al-akhirah. Ali ibn Abi Talib yatugamba nti kunu min abna'i al-akhirah. Tugenda kukiraba mu maaso awo. Yaga nti wala takunu min abna'i ad-dunya, wala takunu min abna'i ad-dunya. Omusiraamu omwami oba omukyala, la takunu min abna'i al-akhirah, min abna'i ad-dunya. Teweerondanga, tokkirizanga kweteeka mu baana ba dduniya, okubeera nga edduniya yeesinga obunene ku gy'oli ku ggwe, era okubeera nga gy'osoosowaza ku nkomerero yo, era okubeera nga gy'osinga okukolerera. Mwali Mwemabeera yatugamba nti
eidha omuntu takakasa nti edduniya, eidha omuntu takkiriza era takakasa nti enkomerero yesinga obulungi gyali okusinga edduniya wano waali. yaga nti bw'obeera bw'otyo obeera faqidu limaani ra'asan, oba tolina bukkiriza, bukkolokolo oba tolina bukkiriza. kuba obeera mukazzibu likitaabillah, obeera alimpisa ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba Allah kikuutinga right and clear, n'agamba nti wal akhiratu khayrun wa abqa, wal akhiratu khayrun wa abqa. kati omuntu bw'obanga tokikkiriza nti al akhira khayrun laka min al ula, obeera faqidu al imani ra'asan, oba tolina bukkiriza wadde. nagati wa in amana bidhalik, ate bw'obanga okikkiriza nti al akhira khayrun laka min al ula, kyenkomerero yesinga okubeera ey'ebbeeyi era ennungi gy'oli okusinga edduniya, walam tu'thiruhu, n'otagisoosowaza n'otagikulembeza, n'otabeeramu abo abasinga okukolerera enkomerero nga bakulabamu basinga kukolerera duniya ate gy'okakasa nti esingibwa, obeera fasidu l'aqli, obeera fasidu l'aqli, obeera atategeera bulungi, obeera atategeera bulungi. kisinga obulungi gy'oli okimanyi naye okirekawo n'okolerera ekisingibwa, obeera fasidu l'aqli. tegeera yeebeera ya munguuba. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kyatugamba nti kunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i ad-dunya, la takunu min abna'i ad-dunya. ensonga yaffe olwaleero twakoma ku ya 8 ekomekereza n'ebigambo ebyo. ensonga ey'omwenda ya 8 eri yabadde ya 7 bwe baseerabidde kasrul amal. ey'omunaana bagiyita attakhalluq. omuntu yenna bw'aba ayagala okubeera nga yeetagguluzaako edduniya eno n'okubeera nga temukuba kigwo agisiraaki, bw'oba oyagala kwetagguluzaako dduniya eno ereme kuwamba, ereme kukuba kigwo, era bw'oba oyagala kubeera saidun fi dduniya, eyeesiima mu nsi era aneesiima mu kabbuliye era aneesiima ku nkomerero, ekisobola okuyamba attakhalluqu bikhuluqi lqanaati, weeteekemu empisa ey'okumatira n'ekyo kyonna Allah kyaba akwawulidde nakyo. babaali atubawulira nkwogerako eyo ye baali oyo tola tusala. enseene esika, enseene erina magimenti, magimenti eyo eva mu nsonga eti kubeeranga olulunkana n'olulunkanira buli kyonna kyolabye mu bulungi. era okululunkana okwo kwe kutukozesa ensobi, okululunkana okwo kwe kutukozesa ensobi. ensobi ezo ne zituviirako obuzibu mu nsi, ne zituviirako obuzibu bwennyini mu kabbuli zaffe, ne zituviirako obuzibu ne ku nkomerero yaffe, oba oyagala oba toyagala. naye omuntu asobola okweyamba
yoyo yekka yeteekamu omutima n'empisa ey'okumatira n'ekyo Allah kyaba amwawulidde nakyo. N'agezaako okwefuga amaaso ge n'omutima gwe waliwo amaaso agabeera ku mutima, n'ogezaako okufuga amaaso agakuli ku mutima, wa adami nadar ila ma inda al akharina, n'otateeka ssira na kutunuulira balala bye balina. Omuntu yenna abuusa amaaso by'alina, obwongo n'abutawaanya n'okutunuulira fulaani wa illaani alina ki, akomekereza obwongo bugenze, omutima gumusisse, akomekereza akoze ebitagwana nebimuviiramu ensere shaqawatu duniya, nebimuviiramu wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Singa abantu baali balina kino bandiwangadde bulungi mu nsi. Alqanaa wa adamu nnadar ila ma inda al akharin. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, obuyumba abantu bangi bwe balina bubamala. Wama faidatu almanzil, bannange mulowooza ati ekikulu ky'amaka kiki? Kwebakamu na kutebenkereramu n'abantu okubeera nga balina we batebenkeredde. Ekyo abantu bakirina naye siba mativu, siba mativu. Subhana man la yanamu, siba mativu. Naye kibagana okutebenkera kiri eki? Kulaba abalala beezaabwe zifaanagana zitya, bakomekereza ezaabwe, tebatebenkedde nazo, tebazisiimye, bakomekereza bali ku pukupuku, banoonya obusobozi obunaabasobozesa okumenyawo bye balina basobole okuzimba ebifaanagana n'ebyo ebyabo bye balaba. Abantu bakomekereza bakuŋŋaanyizza haramu, nga bw'onoonya gye yajja ssente ezazimba ennyumba ey'emiliyoni 3 okwakawuntingira essente ezazimba ennyumba eya miliyoni 3 mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kiribeera kizibu. Maktanahu, siba mutimu. Era masakini Allah byabawulidde nabyo babirabanga omutali. Omuntu avaamu statement nagantu abantu balina amayumba ngaoyogera kwene eyange binalinga ttooyi. Adamu alqanaa, Adamu alqanaa. Baganda bange abantu senga balina qanaa, senga tebagenda mu riba. Abantu senga tebagenda mu riba. Muslimun senga tebagenda mu riba. Muntu alina obukadde 50 bw'akozesa. Si mumativu, si mumativu, subhanallah. Atunuulira waakolera mu kikuubo nga waliwo abakozesa miliyoni 10, waliwo abakozesa 2, era naye baasongako. Nakati nange buli keera ku makyanga nange nina miliyoni 2. Edduuka eryange nalyo lirikula n'edduuka mu 2. Nomugati muganda wake Allah senga anaaba akuyingiwaliza kano koolina fabiha wa ni'ma. Nereka kupaala
kunganya mpola Allah bwaliba wakutuusa ayagala kukola atya ajja kuzikati zikeerewa abaataano njogedde matono abantu bali mu bikumi na bikumi bya ssente naye tebaamatira wallahi la ilaha gairu omusanga akutte ekyapa kya miliyoni 10 ekyapa kya miliyoni 10 ate agenze kwewola miliyoni 5 ddala onalina obwetaavu bwa riba abantu bali mu gurupeji bali mu konteyina za gurupu omuntu bwabwe bamuteeka mu fuuti 3 n'omulala n'ateeka mu fuuti 1 omulala n'ateeka mu fuuti 3 naye ono atikka konteyina bwomu ono hajisiraji ono konteyina agitikka bwomu nejjula ssente ze naye si mu mativu ate yali mu riba nga tezitikka nti bina naye siina za musolo na clearance abalala balina konteyina 2 naye ekibaliisa riba kukiryalinga eri mu kkuba ejja abali boogera gati mutemutegera bya bizinesi wamanye embeera ya bizinesi oteeka okubanga enatuuse nga waliwo ezigoberera ngenekejja eryegekesimbula twala tugende kyekibaliisa riba masakini bagala abantu bandiguze obumotoka bwe balina kubanga bukyali bulamu n'ekigendererwa ky'emmotoka kubeera nga ekugondeza okutambula naye abantu si bamativu n'obumotoka bwabwe bwe balina obutonotono obukyasobola n'okubatambuza babukooye batubuulira alina esinga ku yiye omusanga agenze mu riba gati kano katwale ntwale endala وهكذا فنشقى في الدنيا نورسانا كتوينا ميرembe munsi saatera tetuliba kubeera na mirembe Allah tusasire era abantu abakulembera bakitaffe Allah abasasire eseno galira mirembe bizinesi zaabwe gendo deye wakola sajja abakulu abo abagagga balinanga mumwanyira matooke naye ng'akungula emmwanyi n'ateeka mu kisitoowa n'alyoka mpaka sizoni lweneekolera paka sizoni endala lweneetuuka talina mu nsonga ozyawo omutebeetufu talina nsonga nabaddeko ewaffe eyo nga banyumya ku taata wange nesooka kusoma ku makya kulaani yange sooka kusomesa bantu bange ababe okukikugi bwamugambanga ti aje onootwalako agati ati nze ngenda nnya bw'onooba onoogumiikiriza ajja kukutwala omukyava agamba n'aga nti yali musajja muzibu ng'omusanga apaakinze nakasero atuuseewo ku 5 naye ate nadda mu kitabo kye alina kyatunulamu awo omuntu omulimu najja namugata agenda okufuna omulala akutwale genda okufuna omulala akutwale akyalina kyasomako awo mu kitabo kye ate 12 ng'ali waka ku kyalo muqtani'un bamativu Allahu almustaan Allah yasasira ntwagala ko musajja mukulu ali Masaka awo yafa
in fact ye tata wa tawil bamwitanga ajibaliddeya twakire kumacha kwetulira mu ddiira awo ennimiro y'emwanyi yeri awo wansi wammanga ne banoga natudde awo twakumba ekigere kye n'akirya n'abuwungeeza ng'ali awo mu ddiiro wava n'asaala essalaayo naddewo mu ddiiro obwavuga kati wajeyajaggula ebisawo bibiri n'ali ebyo la hawla wala quwwata illa billah naye ffe n'edduniya yaffe abagagga b'omulembe gwaffe nasalu llah alaafia baganda bange omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu okwesiima aflaha omuntu okwesiima yatugamba ebintu bisatu aflaha agenda kwesiima man hudiya ila lislaami aflaha man hudiya ila lislaami omuntu alina kubeera n'ebintu bimeka okufuna okwesiima ku nsi mu kabbulyo ne ku nkomerero ombaka yagamba nti man hudiya ila lislaami allah bw'awakuwadde obusiraamu masha allah ofunye kwalite esooka ekutuusa mu kwesiima n'ayogera ekyokubiri n'aga nti wakana rizquhu kafaafa alina n'obugabirizi kwasobola okuyimiriza obulamu wakana rizquhu kafaafa olina akayumba mwosobola okubeera olina engoye zosobola okwambala okuyitawo wano olina akamotoka akasobola okukutambuza uli abantu nga tobabuulira they're balyoke tebalina pukupuku waffe wakana rizquhu kafaafa naye yagati ekyokusatu yagati waqannaahu llahu bima ataahu waqannaahu llahu bima ataahu allah n'abamatiza n'ekyo kyaba bawulidde nakyo bintu bisatu man hudiya lislaamu allah kuwa obusiraamu n'akuwa obugabirizi kosobola okutankuliza obulamu bwo n'akwongerako ekyokusatu allah n'akuwa okumatira kw'omutima n'ekyo kyaba kwawulidde nakyo alhamdulillah naye eitha abantu tebalina busiraamu ate balowooza beesiimye oba si ekyo obugabirizi bwe balina si bamativu nabwo ate tebamatira ne bwafuna ekifaanagana kitya muganda wange weerereemu omutima gw'okumatira olwalina ogenda n'olaba amaka gaffe ekigafusse gyeki ogenda n'otunulya amaka gaffe ekigasse nakikwewuunyisa abakyala abalina abasajja abasobola okubagabirira era nga babagabirira era ewo siba matiku bakubutukayo siba matiku n'obugabiriza obwo era n'obakubutuseeyo misinde awakani wasigala nga weereere abaana basigala nga bali bokka ate nabo batuuseero era tebatematidde alqanaa obumativu baganda bange wali abantu abatali bulungi naye mmwe temuli muli yaddeko wali abatali bulungi gye bali naye abantu bangi bagwa mu ttubu balino senga baalina obumativu bandibadde bawangaala bulungi abantu bangi bagwa mu ttubu balino omuntu senga ateekuludde asobola okuteekulira bw'ati ayinza okugamba nti abantu abasiraamu abagagga bala nti bali 20% abasiraamu abagagga nga bo balina indahum ma yakfihim balina ekibamala okuyimirirawo kwabwe bagagga
مستغنون عن الآخرين تبيتاك سبوت يا muntu mulala ku population y'abasiraamu oyinza okuba wa 20% sibavuli mayega sibavuli 20% y'abasiraamu agniya abagagga tukiriziganye nti 50% tulina ma yuqimu salbana ebitundu 50 abasiraamu balina ekisobola okubayimirizaawo 50% si mu bubi ate si mu bulungi motaleterayo obulamu obuli awo alhamdulillah asobola okupambaana n'ayimirirawo tekikakasa nti ebitundutundu biwera 50 bweguli fikuli gwe ne bwogamba nti nabo bapangisa ebitundutundu ebyo ebiri mu 50 basobola okufuna sente ezibapangisiza we basula era batambula omwezi ne guggwako ne bakwata omwaka ne guggwako nga tatambuza ku bigere wabula nga wafula apangisaawo ne sente ezimu zennaasana buli kanaku ne zimukomyawo ng'azifuna ate n'abantu be nga bafunidde kyebalya wadde bali mu mbeera ya bupangisa naye Allah subhanahu wa ta'ala arawama yu'inuhum ebyayisa mu mbeera eyo tolaba y'okusomoozebwa eyo ebitundutundu biwera 50 majorite y'abasiraamu bwetyo bwefaanagana kisibuwala okubeera nti abantu abatalina mbeera esobola kubayimirizaawo bwe bayita bafukara abawejjere okubeera nti bawera ebitundutundu 50 kizibuwala kizibuwala hatta oyinza n'okubikyusa ebibalo noga nti nedda abagagga bawera ebitundutundu 50 abasiraamu abagagga abempita abagagga be baba abateetaaga nti omwana yalwadde hakisirajo olina emitwalo 5 mala okujjanjaba omwana agniya tokinoonyeza pikikyeyo toginoonyeza walala ginoonyeze ku famireyo ginoonyeze ku famireyo buli omu teyatunda efamireyo ejja kuwa pikiki eri abantu abalala abasiraamu balina obulimu bwe bakola babuyimiriddeko emyaka n'emyaka abaana baabwe basomye bapangisiza we bakolera bapangisiza we basula bambala bajjanja balina obulimu balina obulimu bwe bakola kwe bayimirira rizquhum kafafa balina okwe bayimirira naye taabu kiki siba mativu abagagga siba mativu abalina siba mativu taabu neegwa أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه نعم mwenda معرفة الإنسان أنه لم يخلق للدنيا معرفة الإنسان أنه لم يخلق للدنيا وإنما خلق للآخرة bw'oyagala okuyita wano mu nsi ereme kukuba kigwo waliwo a bitter truth ekyamazima ekikaawa
ani yatulimba nti khuliqna li hadhihi dunya era amaanyi gaffe gonna n'essira lyonna ne tuliteeka ku eyo ati tuga ti Allah yakutondera nsi eno fena tuli bansi Allah katutonderangako nsi ensi Allah yakituteekamu imtihanan lana kutugezesa muyo etusunsule buli omu kujoyina okulaga ma khuliqna lihadhihi dunya tetutondebwangako lwansi eno innama khalaqana Allahu lil-akhirah Allah yatutondera nkomerero tuli bankomerero kwe tetuli bansi ensi etandika n'okubeera ku muluto lwa maama wo neggwako ku myaka gy'onsanvu agibaddeko kabuli n'ogibeeramu emyaka 10+ kubiri gy'oli waki oli wa kabuli oba oli waki wano wa 6 wali wa mmeka wali wa 1500 ddala kulekita lwa 6 gweobeera ng'okkiriza nti watondebwa lwa 6 zino era kozikolerere era kozimenyekere era kwobeere ku ekyo ekyo n'okiteeka ku mabbali olunaku lumu olwa hisaabu olwa kiyama lwa myaka 5,000 mu myaka gye tumala olunaku lumu myaka 5,000 wano nga wawangaddewo 5 nogati kulekitale hali wajja olunaku lumu lwokka yawmu alhisaabu waljaza walqiyama mu myaka gino myaka emeka 5,000 wano wa myaka emeka 6 yafiiridde ku 6 wanoeteeka ti kolekita lihadihi 6 watondebwa n'enkulu wa 6 zi yonna gye biggwera ku akhira oluvannyuma lwa qiyama Allah baatadde mu jjana khuludun fala mauti mugenda kubeerayo lubeerera nga teriyo kufa imma fil janna wa imma fil nar oba oli mu jjana oba oli mu muliro lubeerera si waakufa teriyo byakufa khuludun fala mauti wano tukutukira ku 6 kwa 5 n'abakutukidde ku 4 ku 2 ku 3 obwongo ne butuwate kulekera ne hadhihi dunya era yensonga lwaki tugiteekako essira lwakuba tuli baawo bw'oba oyagala okuwona wano ne watakuwa kigwo mwana wo tukwe kubeera nti gwe omutima gwo gukuwa gukakase nti Allah takutonderanga kubeera wano toli waawa kibula batobaka sallallahu alaihi wasallam bwetwala bi hadithi ya Abdullah ibn Umar kigamba nti ebintu bibiri byalina okuba mu bwongo obwo kaannaka gharib au abiri sabili okusembereza ekifaananyi wano omuntu abeerawo ng'omugenyi buli wabeeranga ku mbeera y'obugenyi ng'osiibula noga ti kino kyekifaananyi omubaka kyeyagamba nalabye wano ababadde bagenda mu umura bayikasikayisanyi tugenda batandise dde okudookinga imu batandise dde okukomawo beeri babaddeyo babadde ku lugezi naye akaseera kaisemba wekaaga nga bakoze bati oyo ye mugenyi kyekifaananyi omubaka kyatuwa wano mu dduniya kun fi dduniya ka annaka gharib toli waawo
lwaki annaka lam tukhlaq lidunya abo tetondaga bantu nga batondedde edduniya la ma khuliqna lidunya natuwa ekifaananyi kyokuira kati awo abiri sabili eky'omuntu akifaananyi ekitumba ekyamuyo omuntu muyo abeera ng'asala ekkubo you have always to reflect that picture as if you are crossing a road bwe buwangazi bwe munsi kufaanagana ng'omuntu asala ekkubo luzabya lwaliiso nga Allah subhanahu wa ta'ala akujjembe ng'ogenze gy'olina okulaga ng'ogenze gy'olina okulaga akhikeri yolaba omuntu empaki zasimba ez'enju paki z'enju zasimba ng'olaba asimbye amakanda galuwa osimbawo makanda ogasimbyewo omukwano gwange agisiraji yatera okugala gati otubuulidde ensi naye egaanidde emitima ejja kuvaamu gati mwana wange ngampoomu eyo kyoyogerako nga mpitirivu ya buwoomu kewoomerera etya toli nannyiniyo toli wano وإنما خلق للآخرة الله سبحانه وتعالى ويرياه كده قبان طبعا قيدوا قبيرا مجانا لقانت حسنة مستقرة ومقامة حسنة مستقرة ومقامة kifo kyakubeera ng'omuntu akitebenkereramu ate kyakubeera mu lubeerera yali ayogera ku nkomerero ku bantu b'omuli yaga nti saat mustaqarra saat ew'omulu lagajjaliddeyo ewaffe tulagajjaliddeyo olunaku luggwako ng'omuntu talina kyakoledde enkomerero ye olunaku luggwako nga talina kyokoledde enkomerero ye naye nga wallahi omenyekedde duniya نمبر 10 التفكر في نعيم أهل الجنة omuntu bw'aba taakubibwe nsi kigwo anagyetaasaako yoyo Allah gwawadde okubeera nga yatafakkaru fi naimi aljanna alowooza ku byengera by'omujjana amma akomye obwongo bwe ku byengera by'oku nsi التفكر في نعيم الجنة في نعيم أهل الجنة singa twali kutuwolooza ku ebyo Allah byagenda okuwa abantu b'omu jjana twandibikoleredde Nabi sallallahu alaihi wasallam yatusaitingirayo example emu yagamba sallallahu alaihi wasallam ati mawdi'u sawti ahadikum aniye yegomba kapoloti atano ku atano munsi aniye yegomba kapoloti obo batusobola okugula olwaleero mu nsi wegomba kubeera kapoloti kasatu kwaga asatu ku asatu era okalaba nga kabbeeyi ate Allah gw'asaasidde n'amuwaayo eka Allahu akbar masha Allah ayina ennyumba etudde ku eka akyalabikala bikulu
mwavuwadde nnyo twavuwadde nnyo n'ali mu kyalo era naye alikwasa ku kwataano ali eri kakiri ati mutunuulira seviiri abasajja eyo babaddeyo nga bali kwekaazi naye n'abeekakiri basala 3 ku 2 nayiteeka eyo ewaffe bayitawo tongolo omusajja abaddewo nefaamu bagiyita nakabiri estate fetwakola tugiyita faamu y'amayanja sajjo naye ng'ekwata ku busozi obwo obusozi busatu okkirira bw'oyambuka faamu y'amayanja nagiyiseeko ekiro wano jjo ng'abantu bagitaze ayinako eka bamwetaaza $8,000,000 eka emu naye nagenza okulaba nga n'abazimbyeko era nabo bali 5 ku 7 era nabo batwalayo tulo talina wasimba kitooke nabo batwalayo tulo naye ate duniya bweti bwefaanagana naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti beera ne ekaazi naye yaga nti mawdiu sauti ahadikum min aljanna bino byagana okutegekera bwongo bwaffe allah tuyambeko kati mawdiu sauti ahadikum ani amanyi akaswanyi olaba akati k'emmwanyi akabeera k'ennyumwanyi n'ebikoola koba oyita akaswanyi ng'omuntu kaalina akenkana bwe kati akako mu jjana akakaswanyi nga allah kakuwadde yaga nti khairum min adduniya wama alaiha kasinga edduniya eno yonna tekasinga uganda tekasinga east africa mulekwa tekasinga east africa tekasinga africa ombaka yaga nti kasinga edduniya wama alaiha n'ebigiriko la hawla kaswani akapoloti akekana bwekati akafa akafaanagana bwekati omujjana kasinga edduniya n'ebigiriko omuntu mu kifo ky'okukolerera kano akaswanyu kano akolerera guno gwe basinga obutalina makulu yaga nti guno gwe gwebbenzi naye ombaka gati omuntu allah n'amuwa akafa kalinanga akaswanyu omujjana aba afunye ebisinga edduniya n'ebigiriko naye fe amaanyi tugateekako ki tukomekereza era tugatadde ku dduniya ya naasi sawa allah subhanahu wataala atuwa okulunkanira edduniya ejjana bw'otaliteeka mu bwongo bw'obwongo bw'ebbanga lyonna butunuulira bumatiribo naga dduniya bw'otuulira ebiyumba abantu byebazimbye omutima ne gugenda bw'otuulira emmotoka abantu ze bavuga n'owulira ng'osaanawo bw'otunuulira amataka abantu ge balina n'owulira ng'oggweredde gwe tolina weebuuzenga muganda wange nti maalaka fi l'akhira ku nkomerero olinayo kigwe ku nkomerero olinayo ki namba 11 bw'oba oyagala okubeera nti weetaasa ku dduniya eno obutakutwala nnyo التفكر في شدة عذاب أهل النار
nga bw'olowooza ku byengera by'abantu Allah bagenda okuwejjana ky'osanga ku bwongo otunuulire era olowooze ku bukaawu n'obubi n'obukakanyavu bw'ebibonerezo by'abantu bye bagenda okubeera mu muliro bisababi ragabatihim fi dduniya wansirafihim ilaiha olw'okubeera nti baalulunkanira edduniya ne bakola kuyo ebisaanye n'ebitasaanye ate Allah subhanahu wa ta'ala akomekereze nga waabatadde wazibu ng'ababonereza lwansi eyo gye baalulunkanira ng'ate tebagirina yagibalesa waliwo ebintu byosobola okweresa noga ti sijja kusobola ebibonerezo bya Allah kankireke wa fi'lan singa onoolowooza ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyonkomerero mwana wo tukiyinza okuyambako okuleka bingi byoleka mu nsi aya yo mu suratu Hud omwalimu gye yeesembesa Allah agati man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha ani ayagala ensi n'ebyokwewundayi byayo nuwaffi ilayhim a'malahum fiha nja kumutuukiririza buli kyakola nja kimuyisizaamu era wahum fiha la yubkhasun sijja kubaseera nja kuwa musera mu nsi naye teweerabira ulaika alladhina laysa lahum fi lakhirati illa annar naye banya toyinza okubeera nga ku nkomerero tolinaayo okujjako omuliro gwa Allah وحبط ما صنعوا فيها نبي وقلنا موسى بياري مكو وباطل ما كانوا يعملون بياري قبيلي وقلنا موسى نبي وانا ورقام ببيلي لو زمتوا tukemekereza nabo ebisigadde tunabiraba 13 14 15 16 17 tunaabira omulundi ogujja mwalimu ono yakolemekereza abantu abaalaba endaba entuufu ey'edduniya eno yatuleetera zuhudu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab ensi eno yagiraba atya قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أينيت تبون زجسان أكو بيج كمياسة مكاد عمر بن الخطاب يقامت لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم لولا أني أخاف سنغات كيري انتيا أن تنقص من حسناتي وقبل أنت الله جاكين إذا قبروجي بوانجي وشمان ياكو أنت الله برواكو وبرونجي كونسي وبرونجي وبرونجي كومي لبكين ديرا buli Allah jawo omwatu n'amwawulira ku bulungi bw'oku nsi obulungi bw'obw'oku nkomerero bukendeera nkiddamu Allah buli waawo omuntu mu bulungi bw'oku nsi gy'akoma okugaziyiriza n'okukendeereza ku bulungi bw'enkomerero Umar ibn Khattab yagamba لولا أني أخاف سنغت كيرين تنتيا أن تنقص من حسناتي أكبرانتي وبروجي بوانجي كنكمير وجه كنديرا لشاركتكم في لين عيشكم نانجي بدوا مكم من انفقانيا مبرم وبقوم لشاركتكم في لين عيشكم nange nandibavuganyizza mu bulamu obugonvu
ولكني سمعت الله عير قوما نينا ولد الله nga yalaga obukendeevu bw'abantu abamu we bugenda okuva kikwate amalwaka nti ekiŋŋaana okubeera nga mbavuganya mu ndya yammwe ey'akaweweevu mu nnyambala yammwe mu nsula yammwe mu mbeera zammwe ezo ez'akaserengete ez'akaweweevu ekiŋŋaana kubeera nti Allah akendeeza ku bulungi bwange ku nkomerero. Nawulira ddala Allah ng'alaga obukendeevu mayiga, ng'alaga obukendeevu bw'abamu ku bantu. Kisange mu suratu Al-Ahqaf aya ya 20 Allah ayina abantu bagenda okugamba ku kiyama abagambye nti azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا مبروج وممارس بليركوسي مبروج ما بقولت هذه السراج أغاني تاغنا بغامبات مبروج وما بقولت أذهبتم طيباتكم وبروجكم موافقنا الدار موافقنا في حياتكم الدنيا مبلغ موبوكونسي يقوم قويتشو الله قال واستمتعتم بها إذا مو يقولنا بآية يوكم كميرو يايو واستمتعتم بها سورة الأحقاف ndabo mwafuna obulungi bwammwe ne mweyagala nabwo. Alyawma tujzawna azaba alhuni. Ahqaf ekubuze Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ولكل درجات مما عملوا آية 19 yagati abantu b'omuliro mu majinni n'abantu b'omujjana bagenda kubeera mu madaala ga njawulo mu mitendera gya njawulo nga bw'olaba ku nsi mu bulungi abantu babulimu mu ngeri za njawulo. Waliwo abali waggulu eri mu bulungi obuyitirivu mitendera gyako n'obukaawu bw'enseera bwe butyo abantu babulimu. Mulimu abali mu bukaawu obuzibu ennyo nembeeramu abalinamu akalembereza naye nga bali mubi n'enkomerero bwetyo bwebeera okubeera mujja n'abantu darajaati. Bantu bagenda kubeera mu mitendera gya njawulo hatta namuliro darakaati. Namuliro abagenda okubeera mu bibonezo bya Allah nabyo bigenda kubeera bya njawulo. naye Allah agamba nti walikullin darajatun mimma amilu, naye nga byonna bigenda kuva mu ebyo bye mwali mwakola. wala yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Buli omu Allah subhanahu wa ta'ala agenda mujjuuliriza ebyo ebituukagana n'emirimu gye yakola mu bulungi ne mu buki. wala yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, nga Allah talina gw'alyazaamanyiza kantu konna. wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okwoleka abantu abatamukkiriza ng'abooleka eri omuliro.
tannakubayingiza naye babataddeawo balinda okubeera nga Allah gubateekamu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba ti awuwe mulaga. Lwaki eno gikulaga? Anti mmwe adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, mu bulungi bwammwe mwabufunira eri ku nsi, era wastamta'tum biha mweyagala nabwo. falyawma tujzawna adhaba alhuni, omugabo gwammwe olwaleero mugenda kusasulwa ebibonerezo ebinyomoofu ebibi, bima kuntum tastakbiruna fil ard, naye nga ne mu byembalanga kwe kubeera nga mwekuza ne mugaana amazima, ne mugaana ebituufu, obusiraamu mwabugaana, okukkiriza Allah mwakugaana, ne mwekuza ne mwekula ab'ekitalo. Ebituufu mwabigaana, naye ng'ate kyaki kibagwanidde bighayri lhaq wa bima kuntum tafsukun. Bino mugenda bisasulwa olw'obwonooneku bwammwe bwe mwakola mu nsi. Wa bima kuntum tafsukun. Umaru kyava agamba lawla anni akhafu an tunqasa min hasanati lasharaktukum fi lini aishikum ولكني سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أنس بن مالك أقامت رأيت بين كتفي عمر، نرى wakati webegabega bibiri ebya Umar ibn al-Khattab 4 riqa'in fi qamisihi, nalaba ebituli bina mu kanzu ya Umar ibn al-Khattab, nalaba ebituli bina okuva ku kibegabega okutuuka ku kino, naye wano nabalawo ebituli bina. Amir al-Mu'minin. Tawus mutabani wa Kaysan yagamba nti ajdaba an-nas ala ahdi Umar, abantu bagwa mu kyeya mu bukulembeze bwa Umar ibn al-Khattab. Fama akala samnan wala samnan, Umar naye ne yeeyimirizaako obutalya bulubandi obutalya saamuuli hatta akala an-nas, paka bwe yakakasa ti n'abantu bazzeemu okulya bulubandi. Miskini ng'akyali atya, aba atya nga yeetuusaako obwetaavu bwe nga bumala, ng'abantu bakulembera akakasa nti beeryankuta, naye yalekayo nagati nange abantu kyebalimu nange bwekola nti. Naye kweyawulira omukulembeze olwaleero kubakulembera masavu. Simanyi oba oyo yasinga okutegeera oba ffe tusinga okutegeera. Obusiraamu buno bulina abamanyi baabwo.
omumanyi asooka ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam omumanyi owokubiri ye Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu bojjako nabbi Abubakar yasooka mu bamanyi ba umma eno omumanyi owokusatu ye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu atusinga okumanya ye Umar ibn al-Khattab bw'atyo yategeera edduniya nga n'obukulembeze mukulembeze waliyo abantu babayita ba Ansar abantu b'e Madiina abaabudamya omubaka sallallahu alaihi wasallama n'abasiraamu abaawaŋŋangukira gye bali abayitibwa bamuhajiruun ne bababudaabuda ne babaleera ne babafaako mpaka embeera yaabwe nabo bwe yatereera abantu abo bayitibwa ba Ansar naye omuwalimu yaboogerako ku peegi 123 n'agamba nti zuhudul ansar ensi baagiraba batya al ansar ensi baagiraba batya era baagyeresa batya ondo Ubaydillah mutabani wa Abi Bakar yatunyumiza embeera y'aba Ansari bano kibinja be batusinga okubeera abalungi mu busiraamu ng'oggyeko bamuhajiruun ng'oggyeko bali abaasenguka okuva e Makka yagamba nti atat al ansar annabiya sallallahu alaihi wasallam bijamaatihim aba Ansar abantu b'e Madiina beekuŋŋaanya ne bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna bijamaatihim faqaalu bwe baatuuka ew'omubaka ne bamugamba nti ila mata nunzaa min hadihi al aabaar abayahudi babagobanga ku nzizi ne babafunda waliza bamugamba nti ya rasulallah mpaka ddi nga tufunda walizibwa ku luzzi okufuna amazzi فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابا متيا تجيني ومبقى صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا أتسبيل الله ولينا نقابوا بياو تجيني ومبقى صلى الله عليه وسلم أتقنات أتسبيل الله ففجر لنا من هذه الجبال عيونا الله تصور بنده تجيني ومبقى صلى الله عليه وسلم أتسبيل الله إدوا يوم بقى ينكروا بنده wangi tugende w'omubaka ekizibu kyaffe mazzi wano tulinamu ensozi tugende tumusabe atusabire Allah atukulukusiza amazzi ensulo nga gafulutuka mu nsozi muno tuve mu bunkenke bw'amazzi فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبكان يخشوا إلى ويبت نبتامبرا لبقيد وانبقى صلى الله عليه وسلم فلما رآهم محمد فلما رآهم قال وانبقى ويبالا بانك بزه كافا قام مرحبا وأهلا سيسب لبا لقد جاء بكم إلينا حاجة إن قال جينا بمزيم mulabika mwina obwetaavu obubaleese siterakira baalabanga mwekuŋŋaanyiza mwenna mu bungi bwe mutyo ne mukola muta ne mujja naye engeri gye muzzeemu olwaleero mulabika mwina ekibaleese mwina obwetaavu qaalu kyebava munga nti i wallahi ya rasulallah i wallahi ya rasulallah nebamuga nti ogedde mazima omubaka wa Allah faqaal omubaka kyaba baganda quote this statement
كيقول إنكم لن تسألوني إنكم لن تسألوني مزممني ngabo muzenda bamulina obwetaavu temulina kyemugenda kunsaba alyawma olwaleero shay'an kintu kyonna illa utiitumuuhu kyonna kyemugenda okunsaba mugenda kifuna wangi kibuli agambye ati buuza Seviiri nti agambye ati buuza munno agambye ati kibuli omubaka yamugamba ati mukanye Seviiri ne kibuli إنكم مزممون لن تسألوني اليوم شيئا olwaleero mbalaba muzze mulina obwetaavu naye mbakakasa temulina kyemugenda kunsaba lwaleero kintu kyonna illa utiitumuuhu okujjako nga mugenda kiweebwa wala as'alu llaha shay'an mbakakasa sisaba allah kintu illa a'taanihi okujjako nga buli kyemusaba kintu pozi bwe beekuŋŋaanyizza kyekyabadde kibatawanya ne baagala tukole tutya tugende ew'omubaka atukulukusize mu mayinja gano mu nsozi zino atukulukusizeemu amazzi tuve mu kusindikagananga ku luzzi n'abayahudi lwaki batugobanganyanga ku mazzi tugende ew'omubaka tumusabe atusabire allah atukulukusize mu nsozi muno muveemu amazzi bwe batuuse gye bali nga talinayogera abagati ng'ekyo musemu olwaleero mulabika mulina obwetaavu tebannayogera naye gamba waashuwalensi olwaleero okusinzira ku bwetaavu obubalabikako leero temulina kyemugenda kunsaba kyonna okujjako nga mugenda kiweebwa ate mbakakasa sisaba allah wange kintu kyonna okujjako ng'akimpa linda omupiira kati omupiira gugenda kugwerawa mugamba ki omupiira gugwerawa mugamba ki naye nga tebannaawogera asuwala ekibakoze batya bagifunye senga tubeeranga ffe wano nga tuli mu ddalasa alijwa tugende agisiraaje kikuli ngaffe tugende womubaka omubaka tugamba statement eyo buli omu onyanjulayo ti tumuga tusooka otuleke ya rasulullah kasooka tuteko ku mabbali wallahi nani mu ttiimu eyo nga tusooka tuddeko soka tudde ku mabbali tusengeko ensonga zaffe nani agenda okukola atya n'atyani agenda ozituusa agambye kyonna kyonna kitugenda okukola kutya allahu akbar eno nno pepa eno yali pepa bw'ogisuulira ffe bwe tuli mu muzikiti wano etulemerera oyinza okwesanga nga taata abdallah saalimu yasoose nga tuteekeyo kimu oyinza okulaba nga mulekwaga nti yasooka tuteekeyo kino mayega tusookayo ki فأقبل
بعضهم على بعض omubaka basooka ne bamuwummuza buli omu n'asooka atunuulira munne fa aqbala ba'duhum ila osobola okutunuka ti oluwulidde kyagambye oba towulidde kati mpulidde bulungi agambye ti kyonna kitukola tutya faqaalu waliwo eddagala faqaalu kyebava bagamba buli omu ng'agamba munne aliduniya aduniya turiduuna aduniya turiduun mulaba mutya tusabe duniya ati kirani buli ekibuuzo aduniya turiduun tusabe duniya kibuuzo simanya kiwuli gati ya rasulallah buli omu bamuwa amaka ya rasulallah buli omu bamuweka bizinesi ya rasulallah buli omu bamuwa abakyala basatu waliwo omuto wange yagamba naga nti allah yatwongedde ku swala n'atwongeza ku namba y'abakyala bwaba kwali kubira ebiro ebikwali abimanyi yaga nti allah yalitwongeza eswala naye n'atwongera ku namba y'abaki aduniya turidun omubaka kyagambye mukiwulidde tuteekeyo duniya gikwagala aga nti katukole tutya nebaga nti fatlubu al-akhira allahu akbar bakomekereza bakkiriziganyiza nti fatlubu al-akhira baganda bange tukanye omubaka tumugamba atusabire enkomerero nki atusabire enkomerero nungi la hawla wala quwwata illa billah kigambo kino ndo kinene abantu okwegatta tikasigale kuyinike bwaffe kyonna kyetunaaba tubadde tubeere bwe tutyo naye tukanye ketufunye kacyansi kano tetuli bakukafuna ntya ebbanga etuwangadde naye tekitugambanga tumusabe atusabire allah atuwe enkomerero eki fatlubu al-akhira basaba bubi twabadde mu kuziika sheekh enkata omukulu omu n'agamba nti baseeka ejjana mugitusomesezza jana mukoze muta era tugitegedde naye tukyali wano mutubuulire wa gye tujja ssente ani yabaddeyo oyagala omwamagamaga ani yabaddeyo gati baseeka ejjana mukoze mutya tubitegedde jana tugitegedde naye mutubuulire gye tujja ssente ate nga ali serious tubuulire gye tujja ssente kuba tukyali wano la hawla wala quwwata illa billah mukkiriza mwanukule ti buli omu sente ze yajja nazo mu nsi sente zo wajja nazo wa tajja gaziira yeeyo naye abasajja no bagamba nti fatlubu al-akhira faqaalu bijamaatihim kyebava beegatta bonna ne bagamba ya rasula allah otegedde kyebalonzeewo
basazeewo basigaze obuyinike bwabwe tebabukonye nabwo kakyasi kebafunye baga nti kantuse kukafunamu enkomerero kyebaba bamuga nti ya rasulallah udu llaha lana an yaghfira lana mbaka wa allah tusabire allah tusonyiwe netumusiika nange yatusonyiwa tewatulika weweewu bagambye okusaba allah bakola nti ombaka yagamba nti faqal ombaka kyavaga nti allahumma ghfir lil ansari la hawla wala quwata illa billah allahumma ghfir lil ansari ay allah sonyiwa abantu b'e madina ba ansar wali abnai l ansar allah sonyiwa n'abaana baba ansar wali abnai l ansar n'abazzukuru baba ansar qalu faqalu nebaganda bawulira edduweeyo nebagati ya rasul allah wa auladina min ghayrina la hawla wala quwata illa ya rasul allah wa auladina min ghayrina owange baka wa allah n'abaana baffe naye nga twabazaala batali ba answari kyansi baagala bonna bakola etya la hawla wala quwata illa n'abaana baffe min ghairi l answari n'abaana betuzaddemu ba answari nga tubazaddemu batali ba answari allah mugambe nabo ekintu kibatwaliremu la hawla wala quwata illa billah qal ombaka naga nti wa auladu l ansar n'abaana ba answari yonna gye bali qalu kyebaba baga nti ya rasul allah wa mawalina mbaka wa allah n'abaweereza abaffe la hawla wala quwata illa billah ya rasul allah n'abaweereza abaffe n'emikwano gyaffe allahu akbar qal ombaka kyava agamba nti wa mawali l ansar n'abaweereza n'emikwano gy'aba answar bonna basonyiwe naye jjukira statement ombaka gyeyagambye yaga nti olwayo temugenda kunsaba kintu okugjako aba answari baava mu lutuulu olwo ng'ekyebbeeyi kino kyebasabye era nga allah kibawadde fe obwongo bwaffe buli kuki ya akhi lkarim obwongo bujjeeyo eyo gye buli bujjeeyo gwe bw'otuukako mu biseera ne mu bifo allah bw'olinamu assuwalensi nti baakole kyosaba allah osaba ki ebifo n'ebiseera omubaka bye yakuwaako assuwalensi nti bw'obisabiramu allah akola atya akwanukula osaba ki oze okusobodde obwekiro osaba ki musaba ki bwe mubeera mu sujudi musaba ki bw'oba tonnetola salaamu ebyo bifa biriko assuwalensi nti omubaka yatugamba nti allah akola ati wallahi natlubu dduniya khilafa min dhalik min haula nahnu natlubu dduniya okumanya ffe adduniya turidun fe tusaba dduniya okutuusa abawalimu bwe baalabye nga edduniya ebatwala naga nti ate kisobola gisaba mu luwarabu gisobe mu luganda
atasobola gisaba mu Luwarabu gisabe mu Luganda ku sujudu ngati Allah wange mmotoka wakati mkubalumirwa la hawla wala quwwata illa billah tuli abantu abategeera abayina enjawulo الدنيا تريدون أم الآخرة ماذا تريدون ما قلت اتوات بكريتنا نابا ولي مسلم اتوات بكريتنا نابا ولي مسلم لك كعبة زلنا الدنيا الله تبتيني سي الله تبتيني الله يمقواتنا مقوير الله تريدون الدنيا تريدون الدنيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته